waliyo ebibuga mwenda era ebibuga mwenda bitulwako abalangira mwenda wansi eyo eyo ebiseera ebisinga kino ekintu okulumbagana kiba kirina connection era connection eno webeera nga teri nga eri just open gusobola okutusaako obulabe ensonga lwaki abantu abo basanga ebiseera ebisinga nga bayambadde empeta bayambadde emikuufu balina n'ebintu bye bakola ku mubiri gyabwe Beruminati bano waliwo bagamba nti musibe enviiri tube nga tukkira mu nviiri zammwe. Abaluminati abasinga nale kigenda kwewuunyisa tebatera siba nviiri bampata abasinga bampata abasinga nenge masa nge masa amaseti gentleman amwe ekitiibwa oyo talina kye yakoze kumba amasana mugali mukawalaato omwo loogi ezo bannaye teri bintu bisinze kuba loogi mabaala abasajja bazadde obwana obusanamu bazadde abaana be batamanyi emizimu giriyo bazadde tebamanyi ziri sente ezalula omuzimu ogugoba ne kugenda guletemera emeka guyungula tugamba mu bufunze bw'okuba omuntu ngaddayo mu ghetto ye ng'akomawo n'abalala ng'akomawo n'eggaali bitaano bakube kati bwekito bweki that's how they survive emizimu girina eggaali gijja ginywa sigala kali giyito tolinawo amasaati tolinawo gibalya ziri regioni Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with #Every Child Matters. Your campaign Every Child Matters. Ye campaign gwe mwana Katonda ali eyo t-shirts zino zicommunicatinga kinene nnyo eri ensi yaffe ne gy'oli. Nze nzikiriza nti buli mwana wa mugaso, nzikiriza nti n'oyo gw'olabanga atalina ssuubi Katonda amumanyi era amutonda mu kifaananyi kye. Okutandikira ddala kwayavula, kuyeewalula, kwali wansi, n'oyo ayigirira okutambula, n'oyo gw'olabanga asusse emyaka egitambula nenga tanatambula bona Katonda abamanyi. Batuwa omwana omuto omukisa tuba tuwadde eggwanga lyaffe ery'enkya omukisa okukula. Tuba twerimba okulowooza nti tunaabisobola nga tewali mwana muto. Amaanyi gonna mugatadde mu kuzimba enguudo, mugatadde mu kuzimba enzizi, amasomero n'ebirala. Naye ate ne mwerabira okuteekako omwana omuto. Enzizi ze muzimba bani abalizinywako amazzi, amasomero bani abali gasomeramu, enguudo okakasa tuli zitambulirako ng'omwana w'eggwanga tetumutegese. So twegatteko ku Bongo Charity Foundation mu campaign zaffe ez'enjawulo. Tetusaba nnyo kinene, ffe tusaba kiri kimu, tusiige ebifaananyi. Tusobola okuziika hoteeriyo, okusiiga hoteeriyo, designing, dressing na buli art piece compound yo n'ebirala. Goba otuwa akalimu ministry no bogiwadde amaanyi okumenyawo byonna ebyasooka. Okuyamba tekusoboka, bikaluba, tewali kuyamba kwa bbeeyi. Pozi nga resources zigudde mu mikono egitali mituufu. Twajja kumenyawo mikono egyo sitaani gyakema. Twali muntu atandikanga mukyamu. Pozi okujjako abatini, waliwo abatini. Naye waliwo bannaffe sitaani baasena, nga babadde balungi nnyo ekitenkanika. Naye olw'okuba nti abalabye n'abatya n'asensi kati bagenda okuba, olwo nno n'abasindikira obusanamu ne bubambala ne batandika okukola gadibengalye. Kale mu kaseera ng'ako ggwe w'otadde donation yo, ddi lw'ofukamira n'osabira oba mmwe muwa buwi nti nkuteereddeko emitwalo 10. Omuntu akuŋŋaanya abantu abasukka 300. Obwana obuto buli kana kajja n'omwoyo gwako. Kakati buli bw'otamusabirako
walulu anafuwa emyoyo giri muambala ng'akasente bw'okamuwa okugulira obwana engatto okubutwala mu malwaliro buzimbira amasomero yagenda mu shisha omwoyo gwa shisha gumwambadde afubye naye ebiseera ddi lw'osabira abantu abali mu buweereza buno ddi lw'osabira ku musumbawo ddi lw'osabira ku mukulembezeewo oyo wakulembera ku kyalo si robot. Life is spiritual, ekyo nkiddamu. Spiritual world exists, nekyo nkiddamu. Wenyweze saba, sabira ensigoyo, sabira n'abantu bonna b'ogiteekamu. Olwo neekolera ddala amakulu. Kale nze nzikiriza tuli mu kuzimba ssomero. Essomero lino tutandise okulisereka ku speed eya yiriyiri. Ndowooza tugenda tandika n'okusereka block eri ku speed eya yiriyiri. Era tugenda natandika okuzimbawo cottages abasomesa. Bwe zimba cottages abasomesa tetugenda kuwummula mpozi nga tumaze okuzimba era cottage rooms endala 3 ez'aba guests kubezo zo ziri must. Rooms 3 ez'aba guest ziyamba ki? Twagala guest bw'aba avudde Karamoja, avudde Kitugumu, avudde London, avudde Canada, avudde Tunisia, Sudan, Tanzania, menye kindeke ki nga bw'ajjeeka Mengo tukyalira bane room ye nga ntegeke wifi self contained nga bazze ddala mu kifo ekyenjawulo mwagenda okuwummulira olwo nno asandika okusomesa ku baana byayize ne gyayitidde wabadde watya. Soma Bible, novo, kufumba, kwoza, kusenya, kubulira mu baana bugero, kubanyumiza mu bugero, kubayigiriza kukuba ku mupiira, kubaka, kozesa kompyuta n'ebirala. So twagala bannaffe abajja okuwummula ku luno bakozese holiday zaabwe n'okuddiza abaana b'eggwanga si kuba bukubi kibaala. Owaye kyekyakutte kiri waatuliyendo nedda twagala omuntu ave tu news yanga byalabyeyo agenda kubisomesa abaana naye nga netumukalubiriza kyatevuga jangu eka Mengo ddayo nedda olujja parking emmotokayo tandika kunyumirwa Bulamu foundation eyo yennyini egenda kubanga hotel ngera omuntu teyejjusa lwaki agizeemu. Kale weewaawo omukulu sebo embeera egamba ki? Mbeera simbi sanso okulaba nange okusanga nesiima nnyo buli wemba naawe. Era olina okwesiima kubanga nzikiriza nnyo nti manyi abalokole tulina enjogera mwoyo aleeta enjawulo. Era nzikiriza nnyo buli ekituukawo Katonda tagerangako bubi. Alina ensonga lwaki buli kimu akyeka ne kituukawo. Alina ensonga lwaki aleka abantu ne basinkana. Era alina ensonga lwaki aleka omuntu okubanga owulira ky'oba owulidde. So na buli kisa alaba essaawa zino na buli kisa abadde ng'agoberera waliwo ensonga lwaki information eno gye nsharinga naawe ebeera ekutuukako. Kakati Niko sebo Katonda yakola enteekateeka yasengeka era yategeka buli kimu. Ne bamuyita Namugereka. Oyo buli kimu yakigamba nti kati beera wano gwe kakkana gwe kankuyimuse gwe oyo Katonda. Lwakuba tuli mulembe okukyasinza okusoomooza nti bannaffe buli kyabbeeyi buli maanyi gonna buli nteekateeka yonna kati bagiwa sitaani. Ensonga lwaki ekyo kiri bwe kityo kan complimentinge bwe nti omuntu gyakumye nnyo okunoonya okumanya n'amagezi ate afundikidde avudde Katonda. Ensonga lwaki abasajja mu Bayibuli abaali bazimba akanaali akaali kasinga obuwanvu baatuuka ekiseera Katonda n'asindika ennimi n'abaawula ennimi ne babeera nga tebakyawuliziganya bulungi. Kati kikwewuunyisa nnyo nti mbu lwaki waliwo enjogera egamba nti Muzungu agamba what goes around comes around. Nti ekigenda nga kyetolola era kidda kikola ki? Kyetolola. Twandiba nga tuli mu biseera oba nga tuli mu biro eby'oluvannyuma nga Sodomu ne Gomora baazikirira ng'amataba we gajja era bwe kigenda okuba nga kikola ki? Nga kikomawo nti woba ogoberedde bulungi Bayibuli nga bwerambika mu biseera ebikadde abantu balina ekiseera kye baatuukako okutuusa Katonda yagenda nga abazikiriza. Kati naffe kye kikomyewo aye tebyawukana nnyo era nti olaba ebya Sodomu
nakati bikola ki webiri olaba abantu okubeera n'okumanya okungi oba amagezi amangi ennyo agasukkiridde nakati era tubiraba olaba ku bintu ebingi nnyo ebyenjawulo ebigenda maaso n'okuba nga bituuka mu nsi nakati biri mu kukola ki biri mu kudda kati kitegeeza kyo bakabonero kakulaga ki nti eno yessaawa omuntu waalina otutuula wansi yeefumiitirize wejjukanye olabe alewekere n'okwekebera ddala mu butuufu entambula yange egenda kunsobozesa obadde otandika wano eno ogende ku kya spiritual world abantu abasinga tebabisaako nnyo budde nti okusinziira n'ebintu ebiriwo bibaleetedde okwerabira nti mbu n'eddogo likola ki gye liri naye ng'ate behind the curtains byebintu ebikyasinza okuba kati nga bikolwa nnyo njasi nti kati fa abantu amu abatalina kumanya oba batalina access ku magezi ago tetusobola kikkiririzaamu so mu byonna fundikira ngamba nti omuntu eno yessaawa weekebere wekiba nti mbu spiritual world gwekkiriza nti gyeri weekebere ensi ye ey'omwoyo etebenkedde etya oli ku saidi ntuufu oba oli ku ludda lulala weewaawo okufumiitiriza ku mbeera eyo yonna kikolwa kya bukugu gw'oli awo otambula butambuzi tosaba tokola ki bagenda kukukuba eddogo buli kimu okiwakanya buli kimu teweetaaga kumanya wabula gwe kasita owulira aboogera ng'otandikirawo okuwakanya tewali musumba ayogera mu nnimi tewali musumba akola byamagero ebyo busamuze tebuliyo tosobola kundoga oli awo wetereeze ng'obudde tebunnayita eno ensi yakolwa myoyo ate gyaliwo fenna kati tunabeerawo kale omukulu ogenze mu nnyanja bwe wagenda mu nnyanja wansi osanzeyo ebikulekule bye wasanga mu nnyanja byali byewuunyisa osanga ekikulekule omutwe gwa mbaata okugulu kwa muntu okumu okulala kwa nfudu olulimi lwa musota osanze ebintu ebitategerekeka empologoma erina emitwe 8 erina emikira 10 kamba ennyanja eyo yantiisaamu ebikulekule ebiri wansi mu nnyanja eyo byonna obirabye tuddeko kuwano ebikulekule ebiri wansi mu nnyanja eno tebyali bya bulabe gy'oli byali byeyisa bitya bitambula bitya biwummula bitya activities eziri wansi mu nnyanja eyo ebizikuuma nga kugamba tebiri board kaakati kikuba mu ndiyoki kansokembeko ekintu kyenkunnyonnyolamu wansi eyo buli muzimu oguli oba buli dimoni eriyo esurvivinga lwakuba ensi eno kankuwa ekyokulabirako omanyi lwaki omuntu akwata ebbombo oba n'akwata olweza oba n'alunaaza omwana oba n'akola ki olweza olwo ne lukola bintu ebyo era omanyi lwaki kankuwa ekyokulabirako ekirala tulina eddungu kuno ku nsi naye njagala ogenda okukola okunoonyereza buli nsi eri mu ddungu characters zaayo teziringa za nsi zino endala eziri eno oba ensi ezirimu ensozi oba ensi ezirimu ebibirabira characters zaazo zanki zanjawulo emidimoni ezo eziri eyo wansi olw'okuba nti mbu twali tumaze okutungirira olusaako zaayo tezirina kisobola kunkola era nga amaanyi gaazo kunze nga tegana kyegasobola kunkola kubanga already nali nina ekyali kimbisse oba nali nina kinali ndimu nze okuyingira kiringa omuntu bano abadivinga wansi mazzi nayambala oxygen watuuka wansi aba asobola okussa obulungi nga teri kikoze eki teri kimutataganyiza so okubeerayo wansi zaali tezirina kisobola kunkola naye ate demons ezo okubeerayo era nga woobuuza nti muzibeerawo tezisurvivinga zitya survivinga ano ku nsi bayibuli erina weegambira nti mbu wogoba omuzimu ne gugenda omanyi gye gulaga gugenda mu nsi nkalu nkuwa ekyokulabirako wano eno tulina ensi enkalu nnyingi amalungu mangi egundi ezo bwe zigenda mu malungu amalungu ago bagezezaako nnyo galimamu emmere bagezezaako gakola batya naye tota ne gafunikira nga koze eki gazzeewo nga eddungu lyo lyagaana okugenda so lwaki liba lyagaana
mulimu ebintu ebimu nkujira mulimu ebintu ebimu nga ku nsi kuno eno obutonde obumu nga tulina obbulekanga we buli era nga tulina okukkiriza edda twalinga tusaba nga baateranga otugamba musabe nga mumenya ab'amasaza bafugira mu bbanga musabe nga mulumbagana emizimu egibeera mu miti emikalu emiti egibeera mu miti emibisi egiri mu nsozi egiri mu njatika z'ensozi mu njazi eziri mu mayinja g'oku nnyanja era ng'ebiseera ebisinga bye tusaba nga batukubiriza nnyo okwatula amannya g'emizimu egyo kati abantu abasinga kye batategeera nti already ne wano wetuli weebiri ne wano wetuli weebiri omuzimu tteke ensonga eri emu lwaki tegusobola kukulumbagana kubanga essaawa zino tewali kiina kakwate tewali kakwate kali wakatiiwo nago kwe gusobola kuyita kujja kuyingira bulungi oba kubaako obukosefu kukuleeterako oba n'okweyoleka tewaliiwo kintu kiteekawo gundi kiteekawo connection eyo connection omuntu gwagireeta gwe kati essaawa zino n'obeeraawo osobola ofuna ekirowoozo ekibi mu mutima ogwadde ki connection osobola obeeraawo olutandika olowooza ku bafu abafu abo oluusi balimu omusaayi gwe ensonga lwaki omuntu asobola okuloga ng'ayogedde bwogezi linnya lyo omuntu asobola okuloga ng'akozeseza bukozesa bwongo obwo so mu byonna nfundikira nzirayo ku kiri ky'oŋŋambye nti nasurvivinga ntya eyo wansi mu nnyanja ebiseera ebisinga kino ekintu okukulumbagana kiba kirina connection era connection eno webeera nga teri nga eri just open gusobola okutuusaako obulabe ensonga lwaki abantu abo basanga ebiseera ebisinga nga bayambadde empeta bayambadde emikuufu balina n'ebintu bye bakola ku mibiri gyabwe kati ng'okwekuba zittatu ezo balina oluusi bakola nga bireetera ebintu ebyo okujja ne bijja ne bibatuukako nze mukula kuno nasalawo nteeka enviiri ku mutwe enviiri zino siziteekako nti oba lwaswaga nti nzamba lwasaga wabula nina ensonga zange abasinga sirigamba muntu nti genda osiba enviiri kuba mulimu abagenda ozisiba lwabuki lwabuyaye naye kati nange nganze nina ensonga zange naye enviiri kekamu ku bubonero oba kyekimu ku kintu gwe gumu ku muwaatwa okugatta amangu ennyo n'ensi ey'omwoyo kankuddizeeyoko emabega mu Babiri fena tumanyi omusajja ayitibwa Samusoni bwe yali asibye emiguwa gyali 9 ngenda kuddayo nkyejjukanye bulungi gye yalina ku mutwe gwe era emiguwa egyo gyalimu amaanyi ge bwe baazisala bati amaanyi ge ne gakola ki ne gagenda omukazi wezisala amaanyi ge gonna ne gagenda enviiri zino nayo kyekimu ku kisumuluzo nti kisobola okulinkinga ku nsi ey'omwoyo mu bulungi ne mu buki era abantu abasiba enviiri begendereze nnyo omuzadde olaba nga omwana asibye enviiri kirungi nnyo n'omukugira lwaki tamanyi ensonga ki ebiseera ebisinga kintu muntu kirungi nnyo nti okukola ekintu ky'osinga otutegeera omuntu ekintu nga tokitegeera era biri byenabagamba nti ekintu nga tokitegeera tokinonooza tononooza kintu omuvubuka aliyo tosiba nviiri lwakuba walabye olaba abayimbi bazisiba olaba abantu bazisiba tomanyi lwaki abazisibye tomanyi na mugaso ki guzirimu tomanyi na bibikola ki sokoleke beruminati bano waliwo bagamba nti musibe enviiri tube nga tukkira mu nviiri zammwe abaluminati abasinga nale kigenda kwewuunyisa tebatera siba nviiri bampata abasinga bampata ngemasa amaseeti gentleman amuwe ekitiibwa oyo talina kyeyakoze kumba amasana mugali mukawalaata omwo abasinga tho enviiri zino eno zitera kulabikira nnyo mulimu era abaluminati abazikozesa lwakuba enviiri zino eno zirimu emisono n'okusinga ddala emisono egy'abakazi emisono gy'abasajja mwegi naye ate emisono gy'abasajja gye mitono sanze omwana asaze ekimemeya
kati mulimu ebintu ebimu abantu batamanyi kati nga enviiri ezo mulimu emisono omuntu gotalina kuteeka ku mutwe omukazi olina omusono gotalina kuteeka ku mutwe omusajja olina omusono gotalina kuteeka ku mutwe ya mulimu hairstyles ezimu nga they are symbols nga zina bye zicommunicatinga era ngenda kukubuulira ku misono nga tulina omusono gwe bayita 3 horse stand 3 horse stand omusono ogwo gwagala okwefaananyiriza abasala mu masaluni bagumanyi gwagala okwefaananyirizaamu 3 layers naye ate si 3 layers 3 layers nazo nviiri nti omuntu asala wano ne ziba nnyingi wano ne ziddako nga ntono naye ne ziddako nga ntono kati horse stand zijja nga wano ziba zaakula naye ate zibanga zimuuko mujjukira akaviiri ke bayita stamina abantu basala nnyo akaviiri stamina ako naye abasinga tumanyi stamina kyali kitegeeza ki akaviiri ka stamina kali kategeeza ki akaviiri aka ka stamina baluminati naggambye balina obubonero bungi kati akaviiri ako kajjira mu gundi ey'embalaasi embalaasi kabonero kamasitaani nnyo ya kaviiri nga kayimiridde kati ako kabonero kamasitaani nnyo kati ngenda kukubuulira ebisolo tudde wano kaviiri ka stamina kana akaviiri ka stamina kano ke baasala amasitaani gaali omwo ako era omuntu wokasala oba olina dimoni gyolinga ngambe nti gyobanga asamidde okakasa ya akaviiri ka stamina bulungi oba olina dimoni gyosamidde ogisamira mu butamanya gutomanyi naye ng'okasaze gyensonga lwaki weegendereze nnyo mu myaka gy'ekinaana egy'ensanvu awo waliwo music saaliyo but tubisoma ne tubimanya mu myaka gy'ekinaana eyo mu bazungu eyo manya abazungu bakyasinze okwagala nnyo okutumbula nnyo ebintu by'esitaani bino lwaki kati nabe ngenda kujja mu maaso awo nkunnyonnyole waliwo ekintu ekyali kiyitibwa rock music rock music oyo sitaani yeegiriisiza nnyo mu bazungu mu rock music oyo era mwe mwava engeri gye baasalanga mwe mwava sayiro ez'enviiri ennyingi ennyo nti waliyo dimoni wansi eyo gye bayita osmodius dimoni ya music era gwe nga abasinga nga ayagala okufuna obumanyifu mu kiyitibwa music emandwa gye basamira kati wojja eno mu nsi ez'enjawulo buli omu alina erinnya lyayo libagikola ki balina erinnya lyayo libagiwa kati onaatuuka wano mu Buganda era naye erinnya lyayo ddaya ekyusakyusa amanyi buli omu agiyita okusinziira ku lulimi lwe ensonga lwaki nsekera nnyo omuntu olusadde mu comment section n'agamba ebyo byabazungu omu yabisoma kubanga bali bakola ki naye waneno nga tulina bakawumpuli tulina bakawuula tulina amagundi mangi nnyo emmandwa eza sendawula zaani naffe twazituuma naye ate mu kuzituuma they have something in common nti ogenda sanga waneeno bakugambe dimoni eneetuula ku nalubaale etuula ku nnyanja nalubaale bagiyita nalubaale ate ogenda okusala mu mawanga eyo ogenda gisanga nga waneeno egondi Kenya balina erinnya ddala lye bagiyita ogende Kenya awo South Africa balina erinnya ddala lye bakola ki manya agusaagala gatuukiriza balina amanya gaazo ge bakola ki ge baziyita so but nga zonna all in common basinza omuzimu gwe gutya wegumu naye gugenda kukamafulagi ng'okusinziira we guli guli nga nawolovu era kyekiri kye naggamba nti woolaba Illuminati n'abasamize they are not the same naye ate woyita emabega bebaki bebamu nti buli omu okusinziira ku level of understanding omusamize asomyeko engeri gyasamira si engeri y'omu omusamize atasomako gyakola ki asomyeko asamirira mu fulaati waggulu atasomyeko akamukikeyo ku luzzi esaasi neevuga genda ku ssabo bagenze ku nsozi eyo okitegera ebintu byanjawulo n'okusinziira ku mulembe gwe tulimu era n'owogeraageranya nti mu Bible Katonda yatambuzanga enjiri oba yajajinganga abantu okusinziira emirembe ojajjanga gikyuka era olaba we twatuuka mu testamenti ya Yesu Kristo ye ebintu ebisinga yakoleranga mu 10 na mmeka
12 kubanga entegera y'abantu yali etuusaawo mu 12 mu 12 eronda abayigiriza bali 10 bameka 12 ekkanisa ogenda n'osoma ze basindikamu abatume zaali 10 nameka ng'oggyeko omusanvu ogwali omukulu wali kukendereza engerako 10 nemeka. So ebintu buli kimu kijja kikyuka, buli mulembe gucyu Katonda ayogera nago okusinziira ensi bwekola ki bweba eri mu ssaawa ezo. Era naffe essaawa zino Katonda ali mu kwogera. Tudde wano ebikulekule bino obadde okyanyonnyola nti okubeerawo kwabyo mu magombe eyo gye biba wansi mu mazzi bikozesa maanyi g'abantu nansi eno okubeerawo ewatali mikago gy'abantu na ffujjo ly'abantu eri bisaanawo tebibeerawo. Soka okinnyonnyola ekyo. Kati olunaku abantu balikeera ku makya ne bava ku sitaani buso bujja kukeera ku makya olabe nga tetukyalina busosoze muffe. Actually ensi yinza n'oggwa mu kasamba tukokootamanyi. Olunaku abantu bakeera ku makya nga mu nsi temuli kibi, ensi esobola okuggwa mu kasamba tukokootalabanga. Kiki entegeeza? Amaanyi gonna emizimu gye gayimiriddeko gava eno. Olunaku omulwa abasamize balikeera okusamira, balikeera ne balekerawo okusamira ne beekuba mu mutima eri wansi muliro babeera basaanawo. Kwegamba geyene be etandise okusangulwa ku maapu. Munne w'amagombe gaba gatandise okusangulwa ku maapu. Kwegamba amagombe be gaba sola fe musana. Era ne Katonda papasi ey'okutonda geyene beefa. Bino byonna mbyogera naye tuddayo wali eri nti byonna ebintu Katonda yabikola biri mu ki? Biri mu pulaani. Era yagenda tunagenda ng'akimanyi twali abagenda okukola ki? Ogendayo. Balina bagenda okugenda. Katonda balikeera ne bagira. Yensonga lwaki kigenda kiribeera era abantu abasinga balina ekibuuzo kino nti Katonda waabanga yatonda sitaani. Lwaki takira ku makya Bukeezi n'akeera n'amuggyawo. Ekibi ne kiva mu nsi. Nange ne mbuuza omuntu oyo mirundi emeka gye waakoonona nga mutuufu nawe olaba weena ekintu kyewakola ekibi. Singa Katonda yakeera Bukeezi ku makya n'akusikawo. Ki ekyandibaddewo? Sitaani yabakukemye bagamba bajja oli sitaani feno tusigale n'eddembe. Kati gwe sooka okitululemu kati gwe nga gwawo oli. Umanye ebintu by'okoze nga mutuufu nawe ogamba naye mutuufu Mukama Katonda wano nsonyiwaamu. Singa Katonda wakikolera oti n'akira Bukeezi n'akuggyawo. Naye Katonda buli omu amuwadde omukisa ne sitaani akyalina omukisa. Sitaani n'akeera kati ku makya n'agamba nti bannange neenenyezza. Wakyaliwo essuubi. Kubanga olunaku eŋŋombe eri erina okwatula nti enkomerero etusite bakuvuga. Sitaani akyasobola okusonyiwa ne kati. Sitaani Katonda akyamuwadde Lucifer nkuwadde omukisa weetonde. Bulungi nnyo gukyaliwo kati. Katonda akyagulekedde Sitaani. Gukyaliwo. Lucifer just amawaggali ge gamumeza amampaati. Era yamugamba nti yensonga lwaki nti byawandiikibwa yalagulira mu bannabbi be n'agamba nti mbannange olunaku lw'enkomerero lugenda tuuka olw'okujajinga abantu. Era singa kyali nti tewali gundi nti tewaliwo ogwo omukisa singa Sitaani ali mu geeye najja. Kiki kye nabagamba nti geeye n'essaawa zino nkalu. Kyekyo ekifuula Katonda waffe okwawukana n'omwana w'omuntu nti omwana w'omuntu bw'omukuba oluyiŋŋumi naye Katonda waffe mugumiikiriza nnyo Sitaani ebbanga eryo ennyo. Era okumanya obugumiikiriza bwa Katonda yabuwaako ku muntu kataafe ogagasa. Kati mu byawandiikibwa mu Bayibuli omusajja ayitibwa Ezekiel bamugamba yeebake ku ludda lumu ati okumala ennaku 360 ne ziggwako ne lwakwata omwaka ne bamugamba kyuka kubakire ku lunaku ku mukono omuki omulala. Naye yagenda ovaawo nga takyali kyekimu yagongobala nga nabbi buli mwamu wamuluma. So ebintu Katonda oluusi ebiseera ebisinga abikola lwa nsonga. Kati emizimu egyo wansi eyo okubanga gisurvivinga nyanja gisurvivinga kuffe ekibi kyaffe kigiwa amaanyi. Gy'okoma okukola ekibi gy'okoma oggiwa obulamu. Ensonga ki nagamba abasajja abagenda mu loogi eyo mugenze mu loogi omaze okukozesa kondomu ogireseeyo bikakoba akapiira kale akapiira kambagambe
agenza akozeseza akalese mu lodge. Lodge ezo bannaye teri bintu bisinze kuba lodge mabaala. Abasajja bazadde obwana obusanamu. Bazadde abaana batamanyi emizimu giriyo bazadde tebamanyi. Ziri sente ezalula. Sente ezalula. Era bye ebintu byosanga ebitomera abantu mu makubo. Kumbe yazala dakana akazalya mu lodge ya Busia. Bitomedde abantu mu makubo. Olaba family kubaako kigundi. Olaba ebintu ebiri demoni ezava waggulu eyo tezina buyinza kusobola kugenda kujja kwambala bwambazi muntu bwetyo. Bino ebintu ebyambala abantu simanyanga bino betuwulira ebyerwanda bebayita ebiki ebiteega Burundi ebiteega byebyo ebintu ebyazaalibwanga omuntu yeegasse naani nesitani nibazaala ekiteega. Dimoni zonna ezisigadde zo ziri wansi teyambala muntu. Kati ebiteega ebyo bye bijja ne bikima eyandibadde ng'emmere ne bitwala ate ziri ki okategedde byebirabirira bali era byebyetera ddala bondi kuba kyo ngeri gye kirimu egundi y'omuntu n'ey'omuwe kisobola okwambala mangu. Ensonga ki Bayibuli egamba nti omuzimu ogugoba ne gugenda guleeta emirala emeka guyungula. Tugamba mu bufunze bw'okuba omuntu ng'addayo mu ghetto ye ng'akomawo n'abalala ng'akomawo n'eggaali 5 bakube kati bwekito bweki. That's how they survive. Emizimu girina eggaali gijja ginywa sigala kali giyito tolinawo amasaati tolinawo gibalya ziri regioni migiba mingi. Waye namuzaana waye gwe kiwanduka waye jangu tugere tubalumba badda bye Bible katanzite byo ekigambo. Saasira nnyo omuntu awakanya ebintu by'ensi y'omwoyo. Abeereyo bawakana omusanga aguze ebiberenge byagamba Katonda taliyo sitani taliyo. Enseno yetondawo yokka simanya waliwo simanya omuliro gwajja simanya babitema abantu abo mbasaasidde nnyo. Tudde wano kati wansi eyo byo bizannya bitya bibeerawo bitya bisaagasaaga bikuba ku mupiira bibeerawo bitya wansi eyo. Kakati wansi eyo munnaye waliyo ebibuga era waliyo ebibuga 29 makinde gyeri teri makindi waliyo ebibuga 9 era ebibuga 9 bituulwako abalangira 9 wansi eyo masana mwede eyo waliyo ebibuga 9. So ebibuga ebyo 9 nga tonnayingira Geyeena ebibuga ebyo 9 byosookako jjukira tulina amagombe ago mwe muli ebibuga ebyo naye ebibuga ebyo bye biri ku njegoyego y'amagombe ogenda okuyingira mu Geyeena. Ebibuga ebyo byebikolanga ng'ekikomera kya Geyeena. Era waliwo obubeeramu wansi eri oba olengera Geyeena bulungi nnyo. Nkalu Geyeena nkibaddiramu Geyeena nkalu. Tugenda kujja waawa kyali wano. So ebibuga ebyo era mulimu ofiisi ez'enjawulo ng'olaba abantu ne bakeera ne bagenda ne bakola sisitimu eri eyetudde ennamba nti nga gwonakeera ku macano gaba naye ngenze ku mulimu ngenze kukola ndipotinze nabyo wekiri eri nti gikeera ne gigenda ne gikola nti kati tuyinawo eggwanga bweriti mizimu ki egikwasaganya eggwanga gino nti yeffe baliwo abakola ku bamalaaya nti tuno twasomye ababbi b'obusimu abanyaguluzi abalimba bannabyabufuzi mugende mukole baliwo abakola ku kyasaddaaka nti ffe tuno wano eno department ziri eyo z'otamanyi baliwo abakola ku gy'obutanaaba omuzimu ogugula obwana obuto ate sitaani yegirisiza mu baana abato bannaabwe tekagala kunaaba olaba mwana butayagala kunaaba omanyi waliwo obuntu obutonotono waliwo emize emitonotono nga emize egyo si gya Bwakatonda nga giri mbaana ate nga abazadde they are not noticing tebagiraba olaba mwana butanaaba gaye omwana tanaaba nti byakabuvubuka muganda wange ekiva mu kabuvubuka omwana tayagala sinnya eddagala liwedde otayogera nti eddagala tegiriwo naye nga seto zimuwa abikola wano
omwana obutaba na buvunaanyizibwa kati abazadde begendereza ennyo kino ekintu omwana buli wakeera ku makya n'atayala buliri babuulira ebintu abantu besinga byetwalanga ebyolusaago tayala buliri avaamu bubi nga kiku ng'okimanyi nti waliwo dimoni nga yo ekola ku ekyo disorganization kati naawe osaana kgenda bakutikkire wasoma embeera z'abailluminati bakwe certificate bandikwadde certificate kubanga babategeera that spirit of disorganization ate gusudde makanisa woowe gwe yalidde bitooke speech of disorganization eri mu kanisa ekunteeti eryanga mbuyaga ekuba mpere mukeera ku makya bayibuli etugamba buli ekiri mu ggulu bakipima teri sentimita yadde inchi eyitamu babipima bulungi era wotuna mu bayibuli nga balaga engeri gye bazimba bakulaga n'ebipimo nti wano bazimba cubits bwe ziti wano bawanika egundi yali ku kkono buli kimu kipime essaawa zino waliwo ekkanisa gye baamaze eri mu gundi eri mu ziti Bungereza bagizimbidde ndowooza yemu ku kanisa kyasinze otwala ebbanga eddene eyatuta emyaka 10 bagimaze naye buli kimu bakikopya okuva mu bayibuli ate bagizimbye strictly okusinziira ku ppumba ya bayibuli nga bikola ki nga bibiri so spirit of disorganization mu ggulu buli kimu kitegeke kati mu abantu omwana akedde ku makya tayeze buliri kiwulikanga ekirifane by the way kiwulikanga omuntu ogamba obutayala buli kinconnectinga ta ku stand bibye ebintu abantu byebabuusa amaaso obuntu buno obutonotono fe bwe tubuusabuusa amaaso ate munnaye mudda bwe bulimu ekyama ekinene omwana tayaze buliri omuntu omukulu okedde ku makya oba katugeze okedde ku makya oyina famire naye n'omwana wo tumanyi kibiina kyalimu tumanyi mwana kibiina kyasoma omwana tumanyi myaka gye tumanyi nnaku za mwezi yazaalibwako tomusabanga ku lipooti tosabanga ku lipooti ye akunyumiza n'oseka oyina ebintu ewaka byotamanyi bitya omuntu nannyini maka semaka oli mu buvunaanyizibwa okubanga omanyi buli kimu ekyo we kiri tebalekaawo na mmere na buli kimu kyonna agenda ku luddo olunaali ebigere spirits of disorganization gwe kugamba ng'oli amatyanka n'osanga nze bannange simanyi bannange obwavu bunnemeddeko buli mu gwengezaako gugize disorganization obungabunga oli disorganized oli emmere tonaaba mu ngalo yensonga lwaki abasajja abasinga oba abantu abafunye ku ssente abantu abagagga ekintu kye basooka otegeera kwe kubeera organized era omuntu atalina principles omuntu nga tolina mateeka kwotambulira sitaani ye muntu eyeeri entama yensonga lwaki bayibuli erina weegambira nti mbu abalimba mufaanana kitammwe ani Lucifaali kubanga emizeege ye muntu atali wa mazima leero akugambye kino mukoze eddiiru enkya ye muntu asobola ogivaamu n'agamba wassa omuntu wo zisibiriimu nagambye musalako nsingo gwe lwaki osoose kumukwata nagambye kusooka kumukwata gwe lwaki omusazeko ensingo omulundi gumu kwegamba that spirit of disorganization ebintu ebimu ku bizibu ebireeta gundi kati departments nyingi ziriyo mu geyeena abantu ebintu byetubuusa amaaso tubikuka amaaso ebintu byetubuusa amaaso omuze ogw'okwagala ogw'okwezaalamu ancestry is it no incest omuntu ancestry bwe bwabwa jjajja then incest omwana omulenzi n'azaala mu muganda we omuwala twabirabako Abuloni yazaala mwannyina Tamali mu Bible baali baana ba gundi baana bakabaka gundi Sulemaani abaana abeezadde mbakoze amawano ebyo byonna bintu si bya Bwakatonda oli awo era abazadde mulina abaana temubaawula bisenge mukopya empisa y'abazungu abaana bawezezza emyaka 12
omwana emyaka 10 actually 12 ngenzi na walanyo omwaka myaka 8 aba atandise okubeera sensitive naddala ku baana abawala mbwa omwana mumusanga yebase ne munne kwegamba ebintu ebyo there are some things bitali mu kunotisinga spiritually nga they are weakening us spiritually ng'omulaba ali mu kutekinga over akuwamba mpola nti bawula babikola naye babuulirire banne mwawula abaana ebisenge mutunulire nnyo abaana bammwe mulekeraawo okuba abasajja bali eyo abakyala bali eyo kazaala kasuula ate njagala nnyo okugamba buli kisanda bisaawa zino eno nakuwulira nampuliriza nze okusinziira ku experience yange gye mpiseemu ndabye ebintu bingi naye kambabuulireko teri kintu kigenda singa kununula muntu oba nawe kenyini omuntu sekinnoomu nga mwana muto essuubi lyaffe lyonna diri miti mito buli kimu gwayagala ofuna alowooza ku ggwanga eddungi alowooza ku kintu ekirungi alowooza ku mbeera ennungi diri mwana muto omuntu ogwo gulowoozeeko abasinga tumaze nnyo abazadde obudde nga tunoonya ssente amanyi abagaga bamala okukola ssente kambage ku kaneno katini atuuka ekiseera n'agamba ekituufu ssente naziraba naye ate nina byesaalaba mu biseera bwe nali nga nnoonya ssente yensonga lwaki nabagamba nyala nyo nnyimba za Bugembe Pastor Wilson Bugembe alina we yatuuka ekiseera n'agamba nti munatuuka ebweru nga nabo banoonya ggwe era amanyi waligenda ebweru buli kimu kiwedde kuba bwe tumanyi buli bali bulungi niye agenda otuuka nga nabo bwe yeegomba banoonyaani bamunoonya ne bakaaba ne beziringula kati abazadde oba na buli kisampuliriza nawe kenyini omwana alaba interview eno kuba nkimanyi abazadde ebiseera ebisinga baleka baana balaba interview zineeno for a purpose nawe omwana it's not too late okyasobola okwebuulira oyinza okuba obadde olina omuze gw'oli mukola obbenva banaye omuze gw'okuba obuntu obutonotono obwo angwatako nga nziba enva nange nga mbadde njambuuka ate nga zindika alinze kankusese nabbako ekyenkira kyekyennyanja kati mubbenva naye ate fe twali bapulo bwali budde bwa kiro kirayo waka we nakulira bafumbanga emmere ennungi nze kyanzibisanga bafumbanga emmere ennungi naye ate nga tetugiryako bafumanga dish 2 nga waliwo emmere ey'abakulu ab'ewaka kuba waka we nali sibe bali banzaala then nga naffe babayita batya saagala kweyogerako bubi nnyo naye naffe nkatugezeka naye tekasajja keesenze nga naffe balina emmere yaffe ze batufumbira nti eri baba baalidde ekyennyanja nga baalidde muceere enkoko nga basofumba enkoko n'ekyennyanja omulundi gumu dishes ng'omanyi ebyabagagga bafumbye kwaliga enkoko wano bafumbyeko ekyennyanja wali ne batekawo kipiza kati nga naffe eno ng'omujanjalo guba gwasomye dda kasasiro kyoyo gwonyumya sijjaku abantu abazadde babikola okakasa sitaani ali mu nsi muno yeegulumiza obusosoze abali banne kasasiro kyoyo banna era abazadde temusosola baana kubanza omutima gwonna omubi gwe nnafuna nenya abantu bankuza etemukaga kutemula abantu nenya bankuze waka we nava because they never showed us mercy nze tebaneka ku kisa twabeeranga ewaka mu mbeera omuntu gy'olabanga olwolabyeko omuntu olabaddeko mu bwakabaka mu lubiri n'ofa enjala kizibu nnyo omuddu w'omu lubiri okufa enjala kubanga buli kimu kijja abazana baleetanga abantu ba kabaka baleetanga emmere mu bwakabaka mu lubiri nga n'omuddu alya aye nakkuta bulungi naye ffe twalumwanga enjala mu lubiri obwakabaka ng'okunywa ku mata ng'amata gabaamu mu firiigi nze nzijukira nabbanga amata ewaka era kyekyandiga omuze we nava okulala nze sinywa amata mafumbe namanyira amata amabisi kyavangaawo nti amata gabangayo mu firiigi nga nno olusi gafa ne bagamba mugende mugawe embwa naye biki byonyumya programu ya irongo oyagala twalunda embwa kati nze nkyakulya iso twalundanga embwa ze nalo nazijukira twalina embwa zali 2 bali bagiyita kabo ne snoop twalunda embwa ezo nze yazireeta ewaka twazijja naku kkubo embwa yali ezadde ne babusuula obwana tuwete ewaka ne tukuzibwa ne bibanga ebizungu embwa ne bazifunira tiketi ne zigenda ebweru naye fa be balinako n'omusaayi kuba oli muyita jjajja yali muganda wa
mwita jajja ne balunda embwa ezo ne bazitwala ebweru embwa zitwalunda ne bazifunira ticket ne bazitwala ebweru ngafa abantu abalina amagezi abasobola n'okuba abasoma abasobola okubaamu ekintu eky'amaanyi ne tusigala. Snoop yakusooka ebweru? Snoop yansooka ebweru ne Kabo bansooka ebweru babafunira ticket y'embwa ya bbeeyi. Simanyi naddala ya bbeeyi naddala ng'ekisolo okijja ne Uganda ya bbeeyi. Mbadde nkyakunyumiza nabba enva kyennyanja baleeta egu ne tugamba kati mubugumye ku magaso teeka enva ataddeko enva naye mutuufu ko natulwa ne ŋŋamba omutima guli kinyereketa abaana tukemwa ng'omwana omuto omwana omuto ebiseera ebisinga era abaana abato omuzadde fuba nnyo omwana kyotasobodde mmuwa munnyonnyole lwaki osobodde kukikola ki tokweka mwana toboggolera mwana tokambwalya mwana olw'okuba akusaba ekintu nga tosobola kimu abazadde bakola nnyo ensobi olw'okuba omwana tosobola mmuwa mutwala ku ssomero ddungi n'omukambulya yakwe kubuse nosobola zikola genda kusomero zikola biki tomukambuwalya omwana mutuuze wansi omunyonyola ategeere ate awo erudda abazungu bakola ki batusingira mu nti atuuza omwana amunyonyola the reason why ne waba agunjula omwana omanyi waliwo enjawulo y'okukangavvula n'okugunjula omwana osobola omwana omumukuba okukangavvula naye okugunjula omwana ku mwana omumala omumukuba n'omuyita n'omugamba David jangu nkukubye lwa nsonga eno n'eno wotanaaba kigenda kuviirako okufuna endwadde. David tanaaba naye tulese nange erinnya ndyogedde at random n'omugamba ogenda kufuna endwadde abantu bagenda kwenyinyera togenda kujja mu bantu ojja mabugoba emikisa wanakitegeera era n'omwana ekyokulabirako nti mbu gwe kigezeeko onaabe ffe ewaka we navaawo olwo nno nga ntandise okukulaakulaamu ku ssomero eyo nsoma munnaye buli we nakolanga ekirungi they rewarded me. Abazadde muyiga omwana wakola ekintu ekirungi musime yadde gwamuzaala muguleeyo kaswiti yadde mmere wako kimanyi nti olusi temulina akamere bulungi mulya mukene omwana mu surprising eyo n'akantu akatono olw'ekintu ekirungi kyakoze osanga alongosezza ewaka bulungi muyita omugambe no walongosezza noba tulina kyomuwadde kale musiime kigenda musanyusa ku mmeeme ku mutima. Abaana muyige amayanga abazadde muyige okusiima abaana bayiga okukolagana n'abaana wabeerewo that relationship. Obaana ffe twafunanga ebizibu ewakaawo naye nga tosobola agamba muzadde zenzijukira lumu nagezaako okwetta nayagalako okumira bbaalooni lwa nsonga ki nalwalwanga omusujja naye nga ntya okwogera nti bannaye ndi madde omusujja ate nga omusujja gumpisa bubi nentuuka ekisaala ne ŋŋamba oba lwaki sifa ate nga wetumala okulwala omusujja ogwo ebiseera emyaka gyaffe twamiranga gundi kwiniini kati nga bagamba kwiniini oyo tomumira bumizi mpeke gigaaye kwiniini oli nga batugamba mugaaye kati nga tulina okugaya kwiniini naye nga kimpisa bubi ate nga sobola kyogera nti banayenze kwiniini mugaaye ampulira bubi ng'alina engeri gy'awuuma tetwamiranga twagayanga emyaka gyamwe gyali gyagaaya naye batugambanga mugaaye mufune obusungu simanyi nakumanya so abazadde muteekeo that relationship n'abaana eyo nankuza y'abaana nsonga ki abaana tuggweredde ku street ku makubo amaliriza oli ku street namaliza era ndi ku street lwaki kyonna kinnakulyamu okuva ewaka kyansindiikiriza kakati tudde wano ng'obba ekyennyanja oba tudde wano ku nkolagana ku bintu bino ebikulekule ebiri mu wansi mu nnyanja kasooke nyume kasole k'ekyennyanja kino ekyennyanja tukosezza enva bulungi nnyo looza mwalimu ebyenkiranga 6 mulimu n'ebya Snoopy dogidogi kati nkwala ekyenkira nkitandika okikeketa nkeketa wenzizaamu wentunuuliiza ndaba tewali andaba nziramu nkijjamu kati mba naakakijjamu ngenda owulira ebigere kikola kiteekayo mangu mukamwa n'amagumba gaako naye nga sisobola kukimira singa nisobola kukimira nandikimize kuba nagezaako nga ndaba tekigenda amazike tegatandika okujja mu maaso ndiringa bambuuza nika enva ziyidde sisobola kwanukula ng'ekiyo ekira nkikutte nti mukamwa ne era gwe banaakuba omukyala yantunuulira nti naŋŋamba yasama nenjagala okukimira naye nga mutuufu kyali kigenda kunzita basama bakube lumu nawanda ekyennyanja nentema omulanga
nakiwanda nekuba omulanga Banange. naye Ha? omukazi ndowooza yategeera Teyakwata yasooka n'atunula nti n'aseka naga kiki Kichota. nambuuza kikyotalya Awe muse. natunula nti nemutunuulira Waliwo buli kimu sikirya. Mwafuka basitali. naŋŋamba kwata ekyennyanja ekyo kirye Kyowandudde. naŋŋamba enva ezo zikwate ogenda ziteeka mu mmere y'embwa tetusobola zirya kuba ozikuttemu Ne family kyeyo. Batujju. nagamba ogenda ziwa embwa kati Sumpu yerire. ali nagamba temuziryako muzikwate mugenda ziwa mbwa Kyennyanja kinene bwe kikina eriso kikutunuulidde. nga nzijjako munnaye ng'akubira bbaawe ng'aleeta ekyennyanja kati kumakya wali wakati walinanga kitu kibayita biringita biringita ogimanyi Sigimanyi ate nze naliko ewamwe. kati omanyi obusubi bw'abagagga buba bwakula bulungi ka pasikalamu kabaako omusulo ku makya guti nga gwagudde Bakita bakyamu. dyu omusulo gw'okumakya abaana gwe bafuka. omusulo gw'okumakya ogwo oba kyetuyita suure kakati nga buli wakolanga omusango omanyi okeera mu biringita bakujjangamu engoye neweebaka oti mu busubi neweebulungula kati nga kuliko obuwanvu kali nga kasubi kawanvu kati kuva kuno mpaka kuli nga weebulungula okuva eri mpaka eno kwevulungulanga emirundi gyatera kubeeranga wakati wa 20 kati nga omala okwevulungula no saa 12 kitundu awo weevulungudde wogenda komawo omukulu aba azuukuse kati saa ziweze bbiri azuukuse kati nga alina kye bayita beloti yali akulira ettemu ewaka ng'asooka agisikayo ati butumizi n'agenda ng'asikayo beloti ati yali mujaasi ng'agikwata boko kati rawundi esooka bakubisa kino ekisipi ekitwe ekitwe abakikutte eno ngakuba emisipi wewevulungula lwaki obeeba kikesitakuwa kati nga rawundi eyokubiri nga ke kasumuluzu ng'akyusa lwaki nekyuma aye yayambalanga emisipi egy'ebbeeyi nga giba n'ebyuma stiiru yennyininyini ng'akwata stiiru ati ng'akuba ng'ayinza okukuba oluusi ng'oleesa omusaayi oba akupyewa nze nina enkovu eno ku mugongo nina enkovu eno mu mugongo enkovu ezo zajja lwa gundi biringita ezo emisipi gye baatukubya kati omukazi yayinanga kebo era yamalangawo kebo za faani nga wamunyiza obulungi ng'ajja nga akulamu kebo wali masanyaze ng'ajja ku faani ng'agisikamu yali disorder mu maka kati nga taata ne maama baali beefuna nga bonna beetaaga kutwala mu kuddaabiriza nga batukuba basanyuka wakuba omusipi ng'aseka nze bankubako lumu katanzirike lumu baneiba bajje ne babagamba naye abaana bano bemukubanga babatwalako bayitayo ku poliisi balina abaana baabwe waka balinawo abaana baali 3 nga bakuba kyenkanyi bali abaana sirabanko nga babakubye mwalina mwe eddalu nga musumbuwa bali sirabanko abaana nga babakubye ate abaana balina emize emibi kuba nzijjukira omuwala omukulu yagezaako okunneebakako muwala waabwe baluganda incest etandise twabalinako oluganda naye omwana simanyi gye yabijja kuba lumu fe twatulanga mpaka saawa 6 nga tulina okulinda omukulu akomewo taata akomewo ekiro mwenna abaana kati awaka twalingawo abantu waliwo abaana 2 awo abandi batazaalibwawo kati nga tulina olinda omukulu ne bakusanga weebase bano 2 mu abalinda abakulu bali bewumuddemu bali beebase gyomanya wali eri bali mu nsi yaabwe nga namwe muli mu nsi yammwe naffe tuli mu nsi yaffe ng'olina okulinda Katanga erinaanye Serena ng'olina okulinda bano bakomewo munnaye nga bwe baakomangawo ng'oliwo kati nno oluusi ng'akomawo anywedde oluusi akomawo anywedde sigala ng'oluusi waakomawo nga amanyi alinamu omuze ogwebaka ku mukozi abakozi ekyo nga ekyamafa abakimanyi famire ki eyo naye tukulidde mu maka ze nakulya mu maka nga buli kimu ekiri eri muno mu Uganda wakati saa zino tebakyali mu Uganda bagenda bweru bonna batwala emize gyabwe emibi ebweru batumisa ne visa abo bonna bagenda bweru ate ovudde n'okuba abaana tobawa mmere otutte emize emibi mu nsi z'abanno so omwana oyo nenya abazungu obutatuwa visa kati abazungu mbawagira abazungu bawagidde tosobola kujja eno mize eri wali nalaba emize gya buli kika kuba lumu we nali nga neebase oyo omuwala omukulu yajja nansika we nali neebase nga nali twakowanga nnyo
nanzija we nali neebase muganda wo nanyambula simanyi bye yakola kuba ffe baatuloganga oba yanneeyambuliramu yakola ki baatuloganga abakozi b'ewaka kuba oyo no si yeka yageza okunneebakako waliwo n'omukozi w'ewaka oyo yankozesa nzijukiranga kuba nze ekiseera ebyo ebintu ebimu namalanga kukula nentega nti kati bannaayi kino nno baakinkola. Omwana alina emyaka emeka muganda? Oyo omuwala yali myaka kuba nzijukira yali ansingako nali musingako nzijukira nalinga myaka 10 ye ngaalinga myaka 7 naye nga ekikula kye mukulu alaga ngomayi bana abaana abakulanga bajimu kali then omukazi ow'ewaka yayina sister we oyo sister we yali myaka nga 16 oyo yankozesanga nzijukira bakozesanga mpalo basatu okuva kaana akato mukulu abaali babiri ate omukozi kumwerabira anti kati omukozi yali muganda w'olyani nga gwe bafuula omukozi nga gwe bafuula omukozi bifo nga tebanaleeta bakozi balala jangu muganda wangu owe yajjanga mu holiday yabeerangawo naffe mu holiday nga yakuuma ewaka kati nno okyali ku ebyo ze nayozaako n'empale zaako ate nno ye yali close relative mukazi nayozaako empale batakiyita kibada ng'agenze mu peas gamba mu nsonga kale mu nsonga meta nina obulumi n'omwoyo gw'okusabika nagwo kitone omusajja alina amaanyi ge gali mu kusabika webawulira omusajja ku bavubuka kwe kusabika omuvubuka tasabika aleeta buleesi omusajja ensonga nayo zange alina emyaka emeka baali bakuze kuba yali atandise n'okukola ng'avudde ku ssomero ate nagamba waaye nagenze mu nsonga zange kwatayoza naye tetumanyi nga tulaba tugamba oba kiki nga twoza naye era omukazi we siri musonyiwa bonna wali ligirabira eno egundi tusonyiwa naye abalokole basonyiwa mukama nkyamusaba ekisa nkyali mu process kuba ebintu bye bankola olumu nzirako awo neŋŋamba naye oba nali mbayinako n'oluganda oba famire eyo si gye baali banzaalamu neoba tozaala muntu newoba omuzaala tokkirizibwa kuyisa muntu munno mubi bankola ebintu nga mubutuufu bintu byandibaddeeyo mu batalibaani eyo yandibaddeeyo niko mbaneza batujje olunaku tunyumye amakaago tugawe time katoyo tumalire wano kule wano bye wasanga engeri gye bibaamu ne time ndoze tukutte gwe mwana Katonda ali eyo mpati tutugenda kobawo n'ebikule bino byeyisa bitya mugeye naawo bivaayo bitya wabayo pate tewabayo pate omuntu bwafeeno bye bifunamu ki omuntu bwafeeno bye bifunamu ki bwe biba bigenda kumutuganaagaana okufa bifunamu ki kale mu episode yaffe eddako mweraba.